ndi mukomera Kato ndoza mwawulira nga ndi mukomera bigambo bina bitano Ssegirinya bigambo bina bitano Ssegirinya ekyamwogezanga ebyo olwokuba nti musajja mmanyi gyenvudde ate tulina bye tufaananya okubeera ba activist. Kato Lubwama yali activist jase ekyamugiramu akati ne kugwa kalulu naye yali musajja nga teyeerya ntama. That's why yatandikawo ne group mujijukira bulungi nnyo bali bagiyita Solida. Eyo Solida yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga wano Uganda naddala ku bannabyabufuzi ab'opposition okuba politikitinga ng'ayina abaana ng'omwana akuggala nga tewali muntu asobola kukusemberera kulya luyi. N'olwekyo omusajja oyo tumufiiriddwa nnyo ate nga abadde alina ebyekyenjawulira nga bwe mbagambye nti abadde 2 in 1 politician nga musajja munnabyabufuzi ate nga musajja ne mu entertainment industry agwayo. Okuva mu parliament kiina kye kimukosezza okuva mu parliament kyamukosaamu era kyova olaba buli wabadde abeera nga agamba abaana bannuupu abo kyamukosaamu naye ate Katonga omusajja omugezi abadde ekyo yakibikka n'okubeera ng'abeera mu field mu bintu byebyo ebya entertainment ebyaki kweganga bimuyambako okwerabira nti ne mu parliament yaliyo nga kimuyamba kubanga ate singa yasigala wano nga yeekubagiza ate singa kirala nnyo naye tabaddemu abo abeekubagiza Kato newankubadde nga kyamukosa because parliamentary life yanjawulomu nti waliwo ekiyinza obutakumenya nnyo kati naddala ng'obujjanjabi Ssegirinya bwe mba ndwadde nyina insurance enzijanjaba olwokuba ndi mu parliament insurance enzijanjaba kati obanga ovuddeyo kitegeeza olina kunoonya ssente zikujjanjaba kati enjawulo ebaawo nti n'eddwaliro mwafiiridde osanga ati simu yandifiiridde singa abadde mubaka nti yandigenza osanga mu ddwaliro eri mujyamu ng'omubaka kubanga waliwo amalwaliro ge tugendamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala ate nga naffe era gye twagala n'abalonzi baffe okubeera nga tukola ki tubatwala ate era kinnuma n'okunnuma okubanga eddwaliro lya Kawempe North Hospital lyagwa kuba kati singa lyabaddewo Kato bwe yandifunye wano obuzibu kuba nali namuwa free gate pass nga namugamba nti Kato Lubwama obulyamu olunyegenyege bw'owuliramu ki jangu bujjije eri mu Kawempe lyaffe kuba twalina facilities zonna naye eddwaliro ebyembiri liggala n'olwekyo ekyenjagala okutegeeza nti okuva mu parliament kyamukosaamu kaakati naye nga bwabadde musajja ate mugezi ate yasigala nga atambuza entertainment nebanga esobola omukiipinga nga tali stress ng'alina kyakola so ogwakalu waliwo embeera eyo gy'oyitamu eyo eyakalu kati Kato bambi musajja wattu gyabaddemu eyakalu kuba omuntu abadde omubaka obukeera enkya n'ogwa kugamba waliwo obulamu bw'oba oyolekedde ate bwobadde tokyalimu so nga ekyo tetusobola kumunenya naye ate tetuyinza kutunuulira ekyo kyabadde agawo obwana bwa Nuupu ffe twagala tutunuulira ebibi bye kubanga kati budde bulomufu takiyinza kwewozaako ebirungi bye sorry tayinza kwewozaako nti kakati ajje agambe nti kakati bannaye nedda kino bannakikola mu nsonyi we kati obudde buno tulina tunuulira birungi bya Kato Lubwama era byenjogerako. Okay, honorable nga tumaliriza oluguudo balutuuma erinnya si basiima ogenze bw'abaddewo ye yali alina kirwana nga mulamu banze kati Kawempe eyo waliwo ekkubo lye bagenda okumpa Ssegirinya olw'embeera gye nayitamu ey'okusimatuka okufa bagenda kumpa ekkubo kakati abantu abagenda okumpa ekkubo nange mbayambako mu process eyo okutambula kati Kato teyakirobinga nga mulamu naye Kato akirobinga nga mulamu ffe katukirobinge kuba ssebo n'okuwa oluguudo erinnya lyo ne liteerabirwa naye tokiyita kyakusaaga abantu abasinga abantu banyo tubafiiriddwa wano ne bagenda Bugenzi ne baziika ne luggwa ne lukomaawo omuntu n'akomaawo bw'ati n'ataddamu kujjukirwa naye wabaawo ekkubo bagamba ku kkubo liri erya Kato Lubwama road era eyo proposal ngenda kugireeta nanyi babaka bannange omuli Nsereko Baalani baani n'abaka abalala bonna badde ba Kato Lubwama bajja gisekendinga tulabe nga Kato Lubwama afuna ekkubo tubeere nga tumujjukira nti ekkubo eryo lidda wa Kato Lubwama tuteekewo n'akapande okwongera okulaba nga tujjukira n'emirimu gye n'obutamwerabira nti alina ettaffaali eyagatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Honorable nga tumaliriza njagala twogere on the entertainment side nga twakafiirwa ayisima mu banki tanabuza na nakwana tufiiridde omusajja era abadde ngwaŋŋuli mwenga abasigaddewo kigenda baleka ffe nga abasigaddewo kyenkugambye tulina kubanga twetegese kubanga death yo teriiko nti ono tajja girozaako oba ono yaffenna katulina okubanga twetegese naye ate nga bwe twegendereza ekituyambye nti ekya Kato Lubwama bwadde bulwadde yadde atyataaka kyetugemba wulire ge naakafunawo naye ate ekyayisima gaali masasi kakati olabira ddala nga enfa eyawukanamu nti ono bwadde bulwadde kubanga Kato ye ebbanga lyonna babadde bagaa nti omusajja mulwadde naye ate yisima ye kyagwawo bugwi n'olwekyo tulina okubeera nga twetegekedde mu mbeera yonna kibanga birwadde byo bye bikusse weetegeke bwe kibanga buzibu bwebuzze
yadde bwe sisaba bwe nsaba ebitongole by'ebyokwerinda bikume bannayuganda n'ebyabwe. N'olwekyo nga entertainment industry tunyoleddwa nnyo kubanga abantu abo bonna abakagenda ogutannawera na mwezi babadde basajja ba entertainment ate nga basajja bannabyabufuzi. Kati kyekisinza okubeera nga kituluma nti entertainment ekaaba naffe eno ku saidi ya politics era tuli maziga tukaaba olw'okufiirwa abantu ab'omugaso bwe batyo. Theatre esigaddewa theatre Kato ekirungi addala esaagulumiza abantu bangi, alina abantu baliseewo ng'agulumize abasajja nga bamwenyumirizamu era mujja laba wano abantu bangi nnyo bagenda vaayo nga bawa obujulizi nti nze Kato yanfuula kyendi. Kati ekyo kyokka abantu abo baleseewo baguluminze bajja kutambuza omulimu gw'okulaba nga industry esigala etambula, kubanga ekyo kibeera tekyakuyiga ffena tukikope nti bw'obeera ng'olina oba ekifo mwoli oba ng'olina department yonna yoli traininga y'abantu, kubanga buno bulamu bwe tulimu enkyofa newatabaawo agamba nti Ssegirinya yanyamba mu kino oba mu kiri. So entertainment naffe eno bannabyabufuzi tugenda sigala nga tutambula kubanga omusajja alese agulumize abantu abasobola okutambulira mu bigere ebyo. Kati tweyanzanyiza bwe yalwala ne bamutwala ebweru, yavaayo nenga vidiyo zakola olaba yagamba ali azize otuyaalizamu ku vidiyo ze zasaagwa osozi kubamu toki nti omusajja yadde akimanyi nti bayinza okuba bamubegulizaako ne bagamba ebbanga bwebiti. Ebyokufa bizibu, teri muntu ayinza kugamba nti ogenda kumala bbanga bweriti, ekyo si kituufu. Katonda ffenna yatulina kugenda ndi wano nenyinza obutafulumaawo nenfa kakati Katonda yabakoze ekyo yabakiteeseteese, naye kwegamba kyenjagala ate okwebaza Katonda nti obulamu bwa Kato mulinako ettafaali nti okulwala okwasooka nga basonda ssente ez'okugenda okumujjanjaba omutima, nze omu ku basajja abakola ki abasonda era neagenda najjanjabwa n'awona. N'olwekyo toyinza kuba nti kino abadde akimanyi ekigenda okuggwawo nga jjo yabadde mulamu ng'alina ne bye yabuuzizzaako ne bino ebyali enisikiini ebyaki yabyogeddeko n'afunyamu awo ne ku ŋŋumi naye ng'asaaga yavugizeemu awo n'agamba alien ngenda muyisaamu eŋŋumi naye ng'asaaga kuba kati obulamu bwa Kato ne alien bwe zibanga ŋŋumi ono baba bagenda mugirawo mu kakutiya oli getomaani. Naye kwegamba byonna bibadde byakatemba nga musajja munnakatemba. Kati nganze bwe ngati mbuka mu bbanga ne mala eddakiika 10 n'enkomawo naye gwe omanyi kyolita obuuka mu bbanga n'omala eddakiika 10 n'okomawo. Kwegamba wabaawo obuntu nga bwaffe bwa entertainment oba okitegedde nga buntu bwaffe bwa entertainment kati then ne Kato bwatyo bwabadde. Omukulu ono adaasana special care kuba yalwala nnyo era nga special care yeeyo kuva mu gavumenti afiiriddwako ekimala. Kato abadde yejjanjaba naye nga bwe nkugambye engeri gy'abadde yava mu parliament obujjanjabi bw'abadde afuna mu malwaliro ge yafunanga ng'akyali mu parliament bubadde bwawukana, kubanga parliament ne bw'olwala ng'ogenda kujjanjabira bweru oba entitled olw'ensonga ze zimu ku benefits z'ofuna ng'ofuusa omubaka wa parliament. N'olwekyo sigamba nti gavumenti emufuddeeko wabula ekyokuba nti abadde kati obujjanjabi abufuna mu malwaliro ga bulijjo nakyo kireetamu obuzibu, kubanga eddwaliro ery'amaanyi kye likola ate eddwaliro eritali ly'amaanyi si kye likola. Wabaawo ebyuma ebyetaagisa mu ddwaliro ery'amaanyi nga babirina ate ogenda mu lwaliro ne wabanga ebyuma tebabirina. Kati nga bwolaba nkugaye nkuwadde ekyokulabira ku Kyakawempe North Hospital gye nali ntandise nti abantu bagendanga mu America nga bakubuuza where are you from Uganda, go back to Kawempe North Hospital, where are you from Uganda. Kwegamba abantu nga babazza olw'ebyuma bye nali ntaddewo. Kati mu malwaliro gano agafa aga bulijjo aga wansi tiwayinza okutabaawo kyuma kibaddewo oluusi oxygeni nga mutono oba kiki. Kwegamba mwaga amalwaliro agatali advanced agatali specialized buli kimu kisoboka.